Munnayuganda munange tukulamusizaako nnyo ne tukwebaza emirimu gy'okoze n'ebyo byonna by'oliko. Tulaba ensolo ku kizigo kweri. Nope everywhere. President Bobi Wine. Simbo umbrella. Muno mutegezeeko ne muno abeeko ne gwategeeza. Olwaleero waliwo ebintu bitinitini byenjagala tusharingemu. Naye ebisinga obukulu bye biwandiiko eby'omukulembeze President Museveni. Ekyamazima kiri nti nga tetunagenda wala, subscribe ku Spike News Uganda kwe tuli ku YouTube, oteekemu tugoberere. Tujja kubanga tukutuusaako byonna byonna bye weetaaga omutali kwejjusa. Nga bwe tuze bwe tuti tusaba owulirize bulungi nnyo, wuliriza na bino ate bikulu. Kusaba owulirize paka ku last ogenda okusinga okufuniramu. President Museveni mukimanyi nti ebyama byazuuse era kati ne waali kyemanyi gamubugumye. Kyemanyi kati agamba bino babatandika byaki. Ekyamazima kiri nti omukulu naaze yeesimbawo ebbanga lyo lyonna n'atufuga n'akola ki, naye mukimanyi nti omukulu teyasoma. Kati ekyo nga kiri awo ebbali, sooka olabe ekyalagidde ddala nti omukulu ono teyasoma. Obubonero bubuno, wuliriza oba obadde olina kyokola sooka okiyimirize oba opozingemu. Akabonero namba 1, mulembe gwa Museveni, amasomero we gasinze okutataaganyizibwa. Ani akiwakanya? Genda otunulire universities. Museveni nga tannajja na mu bukulembeze, university y'e Makiriri yali emu ku university ezisinga mu nsi yonna. Ng'era abakulembeze abo bonna bowulira abakulembedde amawanga ga Africa ag'enjawulo baasomerako ku Makiriri University. Naye omukulu we yatuuka mu bukulembeze n'atandika okuvuluga university, akabonero ak'enkulala akalagira ddala omuntu ataasoma. Akabonero namba 2, amasomero gonna agaali ag'amannya kati gasigaza busigaza amannya, naye biri bye gaalinga gakola ku mirembe giri omusajja nga tannatereera mu ntebe byaggwawo. Ndeeta example y'amasomero Namasagali College School. Essomero eryo liri wansi eyo mu Kamuli district, lyali essomero ly'amaanyi nnyo ku mirembe giri ng'omusajja ono tannaba kukwata ntebe. Ne ku mulembe gwa Amini mwennyini gwe mugamba mbu Amini yali teyasoma, essomero lino lyalina embavu zaalyo. Naye kati ago amasomero nkuleeteddeyo limu, Namasagali, genda olabe waliyo Busoga College Mwiri, genda olabe Nawomali, waliyo gano ga Namagunga, amasomero mangi n'amalala kati nawe gumanyi. Kola okunoonyerezaako gagudde ku mulembe gwani. Ako kabonero kategeeza ki? Omuntu eyasoma nayinza okuleka amasomero ne gagwa oba ne gafafaagana. Olw'okubanga akimanyi nti omukusoma temuli makulu nnyo gali awo okusinziira ku ye, kyavudde afafaaganya amasomero. N'ekyokuba nti bo abaana abaabwe babatwala ne basomera ebweru, byowulira ebyo. Akabonero namba 3. Namba 3 eraga akabonero akalagira ddala omuntu ataasoma. Abasomesa mulembe gwa Museveni guno, abasomesa gwe basinze okwekalakaasa. Lwaki? Tabafaako. Waliwo n'omukulu omu eyali mu gavumenti ya Museveni nga beekobaanye n'agamba mbu abasomesa baba baagala bagende balonde embuzi. Kiraba nti mulembe guno abasomesa gwe basinze obutafiibwako. Omuntu omulala yenna agenda agamba mbu omulembe guli abasomesa bafunanga salale yali ntini. Salale kituufu yali ntini okusinziira ku figures, naye sente zaalimu value. You get it? Sente zaalina value. Ng'olukumi lwa Uganda lw'okugulira ekitole kya sabbuuni oba omuti gwa sabbuuni ne gugula kiro y'ennyama ne bwe bityo. Naye omusajja olwatuuka abawa obusente kyokka ne babubba. Kati tunuulira nga kino ekyabaddewo. Akabonero akalaga nti abasajja bano
omukulembeze mwennyini teyasoma. Abantu sente z'okugambya abasomesa mboozi bawadde n'oyita eri ne wekobana ne banno ate ne bazibba. Olaba waliwo akabonero ndowooza ke ngenda okusembyayo nako. Omusajja ono bw'aba yasoma gw'awakanya bye njogedde. Omukyala omu kimanyi aludde mu bukulembeze ate talimba bamuyita Honorable Miriam Matembe yakyalinginze Museveni yamugambye ekintu kimu. Oba okakasa nti kituufu wasoma, tetugenda kusaba mpapula, tetugenda kukola ki. Leetayo obuleesi kifaananyi kimu ng'oli ku ssomero. Just kubanga teyamusabye kifaananyi kya nasale, kubanga omulembe ogwo nasale tezaaliwo. Teyamusabye kya primary nti oba primary ayinza okugamba nti yeekusa bifaananyi. Yamugambye aleeteyo either ekya high school oba ng'ali mu secondary anywhere oba ku university ezo zalimba abantu. Mbu yasoma simanyi Dar es Salaam University simanyi biki, aleeteyo ekifaananyi eki kimu. Okiraba? Ekyo kitegeeza ki? Omusajja teyakola ki? Teyasoma. Kati ng'ebyo biri awo ne mukulu Ssegirinya Muhammad naye alina byayongerako ku nsonga y'emu. Baali awo ne basaba ebiwandiiko bya Bobi Wine ne babiteeka ku mmeeza ne babitinkuula ne bakola ki, nga n'omuntu yabisaba. Teyamala nnaku nnyingi, obala wakati w'ennaku 11 ne 14, wakati awo waliwo ennaku 3 we yassaamu okusaba kwe ne bamuwa ebiwandiiko. Naye tulina omwami omu munnamateeka yasabye ebiwandiiko bya Museveni tebiriiyo. Akabonero ako kalaga ki? Kati obutabayowo ebiwandiiko bali mu kwagala kufumba bintu baleete batulimbe nti kino kikino. Amaaso teeka ku spike ebipya ebirala bikyajja, tujja kuleetera obubonero obulala obwogera ku buyigirize oba obwogera ku butali buyigirize oba obwogera ku butaasoma bw'omukulu ono. Okiraba? Naye ng'ensi yaffe yeetaaga okusabira n'okununulwa. Naye nga munnange kyova olaba ebintu bitambula bwe bityo nga bwe bitambula, omukulembeze teyasoma. Kati mwami Museveni go watankudde ebintu bino nga gwe wennyini okimanyi toyina mpapula. Kati noyagala otwesooke mb'obanjeza pulezidenti waffe. Pulezidenti empapula yazikubye ku mmeeza. Twetaaga zizo. Twetaaga zizo. Tewali kuzikiza, twetaaga mpapula zo. Gwe walutinkudde. Nolwekyo yenteekateeka egenda maaso. Mr. Museveni akaweddemu. Ye yabitandika. Kasita otandika ng'olutalo manyanga nti ojja ddumaliriza. Omanyanga nti ojja ddumaliriza. Omusajja oyo ebbanga lyonna bamunominatinga nga talina mpapula. Ekyo mbadde mukimanyi. Bamunominatinga nga talina mpapula. Bwe kibanga omuntu asobola okusasula emitwalo 2.5 ne bakola ki? Ne bakwata emitwalo 2.5 ne bakwata empapula za Ssegirinya ne bazikuwa. Naffe twasasula tulabe ku mpapula za mwami Museveni bazituwe. Nga bwe baziwa mabirizi bakwate ne za mwami Museveni bazitayo ku social media ensi yonna ezirage. Tetuzirabangako. Na guno gwaka yeekweka bwe tumbanje empapula nga baga Ssegirinya tebamuwadde kaadi. Kati nabo n'abasajja balina enkola gye batukolamu. Buli lwe tubabanje empapula nga baga Ssegirinya tebamuwadde kaadi. Twetaaga mpapula Ssegirinya tebamuwadde kaadi. Mutulage empapula za mwami Museveni misapulate ng'alinga ataafunye kaadi. Mumanye nti eyo diversionale kutujja kukubanja mpapula za mwami Museveni. Please, we want papers. Zikube ku mmeeza. Twetaaga O level ne A level. Bw'oba tewasoma ekyo nakyo tukimanye titukulembera omuntu ataasoma. Tewaliwo budde teyasoma yagenda ddi mu kibiina ntale skulu na consultinze nembuuza kyali kitya ne bangamba nti teyasoma wano yajjangawo obuzibe kwekangawo bwekwesi n'agenda yali atuddeko ebibuuzo bya O level ne A level nga yabituulirawa. Ozanyise Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakola O ne A ate n'ayita bulungi nnyo era ebyo bye byamutwala ne ku Harvard University. Byamutwala ne ku Harvard University. Gomanyi Harvard University okukkiriza omuyizi okuyingira ne mu admitinga. Omanyi kye kitegeeza? Harvard University ze zimu ku university ez'amaanyi mu nsi yonna.
Harvard University. Harvard. Oba osaaga. Eri Boston. Erina ekyalo kiramba Harvard City. Bajuwa n'ekyalo kiramba. Negwe omanyi Harvard University okukkiriza omuntu ne mugamba nti oli capable. Era tukwadi meetings mu university yaffe baba bamaze okukolako kye bayita assessment. Baba kozeko assessment. Nolwekyo Mwai Museveni tukubuuza empapula zo ziriwa? Bwe tukusaba empapula nga mugamba Ssegirinnya tebamuwadde ticket. Tulage empapula Ssegirinnya tebamuwadde ticket. Kati baafunye ekyo. Nolwekyo tetugenda kuzikiza. Mbabuulira mazima twetaaga empapula za Mwai Museveni tugenda kuzibanja until ngazituwadde. Bw'atazituwa era tetujja kuzikiza because anti ye yalutinkudde kasito tinkulo olutalo nga kiwedde. Wa frontinze bayisima notakomoko no frontinga ba Edimezaya batuugule batujja ku mulamwa ogenda kukakasa Mr. Update omutuufu kasitola ba ear to ear Smailo mbagambye manya buli kimu kitambula bulungi. Eyo nvuddeyo abo bali olyomi temuddamu bawuliriza ebintu bya Kawempe North bitambula bulungi nnyo temutya mbegayiridde buli kimu kiri taratibu Ssegirinnya mu mulinde bulinzi.